والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد amatenda marungi amajjuvu ga mulezi waffe Allah tabaraka wa taala nannyini nsi eno wakitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatugabiridde ekyengera ky'obulamu makulu mu kyo tukyassa tetulimu abo enkuyanja abaziri mu kuziikibwa akadde kano ssaawa 10 abaziikiddwa ku 8 abaziikiddwa eggulo abaakafa bangi mu baganda baffe Allah yabatutte waliwo be yatutte ng'ekibatwala kasasiro ekiteezi abakkiriza mu bo tusaba Allah asaasire ku bwa Rabbul Alamin. Abaana abatwala nga bibatwala bupikipiki bwe tulinnye nga tujja wano abalala bafiiridde mu accident za motoka zennyini ze tulinnya n'ebintu ebirala bingi ng'endwadde ze tulwala bulijjo ndwadde ki malaria mutwe n'ebisigadde. Ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu kozesa omukisa ogwo obeere ng'otereeza okola emirimu emirungi n'okukola istighfar wa tauba eri Allah tabaraka wa taala. Tumusaba okusaasaana emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'eddiini eno obusiraamu nga yajja kutuluŋŋamya ng'abatonde ate ng'eddiini gye yaleeta y'ey'amazima teri nga ddiini zisigadde zetulaba ng'eddiini kuba eddiini y'obusiraamu yokka yemanyikiddwa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Ezisigadde zonna bakozi ba nsimbi kyokka ng'eno waffe mu ddiini yaffe y'obusiraamu tetunoonya nsimbi, tetunoonya bitiibwa, tunoonya kusiimibwa Allah tabaraka wa taala. Baganda bange ab'ebitiibwa, ekisookera ddala kye mbakubiriza nga serekaayo okutuula mu darusu nga zino. Emisomo gino baganda baffe aba Al-Minbar Media Group alhamdulillah tubeebaza obudde bwe bateekawo bateekamu ensimbi n'abawali mu bennyini. Omukisa nga gukyaliwo ogusoma akhi gukozese. Waliwo akadde nga wooli omuwali muwaali naye nga tosobola mumusomako oba nga abawalimu baavaawo tebakyaliwo nga baafa oba nga weebali naye nga tebakkirizibwa kuyimirira ku bituuti nga kubituulako kubeera nga batusomesa. Kati buli lwofuna chance eddakiika 3, 2, 10, 5 baada swala tuzikozese tusome eddiini yaffe. Onaafaanana otya nga tosoma eddiini eno? Onaawangaala otya n'abantu nga tosomye bate bawangaala n'abantu? Eno eddiini yakusoma. Tutya bwe tusaala bweyagala otegeera nga abantu tebamanyi kusaala ggalawo wali na wano oggalewo bagambe asaale swalawo mu lwatu yafuluma olabe. Tola ntino tuli bangi abasinga bagenda tuula butuuzi awulira buuliza ensonyi n'agamba mu butuufu muwali mutusomese basaala batya naye nga tuli basaze baswala ttaano. Kati omukisa ogwo tugukozese abawali mutubakozese nga bakyaliwo Al-Minbar nayo tugikozese baddu ba Allah kuba ye yaffe gye tulinawo. Tula wansi soma ku ddiini yo olunaku lwa kutaano baada asiri nga tujja tukola ki? Nga tujja tusoma kuba baali babeerawo buli lwa kutaano ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo okubeera kugoberera ku mitimbagano. Batuleeta basheekha abalungi alhamdulillah abali ku sunna. Noonya genda ku TikTok olabe teekamu Al-Minbar YouTube gye bali bagambe bakugatte ku WhatsApp gurupu yaabwe osobole okubeera nga osoma eddiini yo owangaale ng'olina ky'omanyi. Imaamu Shafi'i rahimahullah yagamba mu bigambo bye man la yuhibbu al-ilma fala khayru fihi. Omuntu atagala kusoma ddiini eno, omuntu atafuddeyo okunoonya ilimu fala khayru fihi, wallahi talimu kalungi, talimu kaki kalungi wadde akatono kati ate kanavaawa anti abeera talina kyamanyi. Nabwekityo ab'ebitiibwa mbakubiriza eddiini eno tugisome tuve mu lugambo gundi yagamba ne gundi n'agamba
dini yaffe busiraamu ya bwino yebimu kubijawula ku dini endala. Kuba yo buli kyetwogera nga tugamba rasulu yagamba bwati, Allah yagamba bwati, omumanyi n'akinyonnyola bwati, bw'oba tokitegedde nga bakugamba Imaamu gundi yakinyonnyola bwati. Ebitali kuziri kati dini yakutuluŋŋamya mu layini entuufu. Saba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atukenkule mu ddiini ne mu kitabo kye ekitukuvu Qur'an. Inshallah tujja kukozesa eddakiika ntonotono tulabe ku Allah. Ebiseera ebisinga nnyumirwa nnyo okutambulira mu tawhiidi ono olw'okubanga huwa al asasi, kyekikolo, ye foundation ekola omuntu, yensonga enkulu eyatonza omwana Adamu yenna. Ekikolo buli kibeera nga kinywevu, buli kimu kijja tambula mirembe. Era Allah tabaraka wa taala tawhiidi yamugeraageranya n'omuti n'atugamba alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asliha thabitun wa faruha fi as-sama tu'ti ukulaha kulla hinun biidhni rabbiha. Abaffe temulaba ekigambo ekirungi, tawhiidi ennungi bweringa omuti omulungi ogulina ekikolo, ogulina emirandira nga minywevu. Kitegeeza guba gulina emirandira nga minywevu, ebisigadde byonna bijja kubeera tarati. Enduli ejja kuba nga nene ekimala ng'esobola n'okuvaamu ki embaawo. Wa faruha fi ssama, amatabi aganaavaako ganaabeera malungi, branches, ebibala ebiva ku tawhiidi enywevu. Kati gubeera nga muti. Kyova olaba ebiseera ebisinga obungi mu mbeera ya buvunaanyizibwa buli mwalimu akwata omuzindaalo. Buli akwata omuzindaalo ng'ategeera Allah we asooka na kumutendereza na kujjukiza baddu ba Allah. Tudde eri Allah lwaki Abanadamu tuli banafu. Era we tuva wano nga batugambye tukole bwe tuti nga tuddayo tukola byaffe. Ng'ozaala yaabo nga mugenda mu mazina na kuvumaŋŋana ebitali bituufu. Nabwe kityo leero insha Allah tujja tunulaku al-imaanu billah, okukkiririza mwani mu Allah tabaraka wa taala. Tolaba nti no kangu naye kanene ate kigambo kinene, al-imaanu billah. Abasinga obungi wano singa batubuuza ku busiraamu bwaffe tuwaayo mpagi 5, naye jjukira buli mpagi gy'okoonako erina okunnyonnyola kwayo okugazi. Shahada yokka tusubawo n'enkya na luli, kuba nabbi yakisomesa emyaka 10 n'emeka ng'asomesa ekigambo ekyo ng'akisomesa mu Warabu, nga n'akisomesa mu Warabu. Si kugamba nti no baali basiru, baali bagezi ekyenkanidde awo. Bwe Qur'ani wano tutwalira bbanga okuteeka ku mutwe, naye bo bamuyitirangamu omulundi ogwo kyonna ne kibeera wano n'amakulu gaakyo nga gategeke. Emyaka 13 olinawo ebigambo eby'eddakiika 5 ku kigambo ekimu kyeyasomesa emyaka 13 weebiri bitubula. Kati ate okutuuka ku swala ne gujja bagira zaka. Naye lwaki? Olw'okubanga eno mu ntandiikwa tetwategeera musingi. Buli ategeera omusingi zaka tasobola mumenya. Buli ategeera omusingi okusiba tekumumenya. Buli ategeera omusingi tasobola kubeera nga alemerera swala. Kabuliya baadiya zibeera nnyangu. Lwaki? Yategeera omunene amutuma. Kati al-imaanu billah tujja gitekulamu emiteeko 4. Tujja kukozesa emiteeko, tujja kutemako emitonotono insha Allah gye tunaba tusobodde. Tuli ffenna saba Allah atusobozese okubeera nga tutambulako kye tunaba tusobodde. Ng'omuteeko ogusookera ddala mu kutya Allah tabaraka wa taala, mu kukkiririza mu Allah tabaraka wa taala, al-imaanu biwujudihi, okukkiririza mu kubeerawo kw'omutonzi waffe Allah tabaraka wa taala, his existence. Kintu kikulu nnyo. Bangi mu Banadamu balabira ddala nga Katonda taliiyo, nga abamu ku bannasayansi. Muli mu ndaba yaabwe, mu ntegeera yaabwe balaba nga omutonzi takola ki? Taliiyo.
gwe n'omunnyonnyola nti no kati ye yatutonda yakugamba ekyo yali mukyala n'omwami kwegatta kwabwe ne tufuna omwana si bwe guli nga nekyakugamba kituufu naye ate mu ntandikwa twavaawa ani akola ebyo nakugamba spam cells mubamu miliyoni nga 4-10 nomugamba kati lwaki zonna tezaafuuka baana era nakunyonnyola ebyo byawo serozi simanyi serozi mugenda omumaliriza ng'akuwunzisa eri bannasayansi si bokka waliyo n'abantu nga yakugamba nze sirina ddiini nomuza lwaki tolina ddiini nakugamba nti byonna byakifere katonda taliiyo wavaawa ani akuliisa ndya mu ntuyo zange buli kyomugamba ng'aleeta ansa ekitali kituufu tulina okukkiririza mu kubeerawo kwa Allah tabaraka wataala nti nno gyali tunamukkiririza tutya tunuulira Allah byatonze ebitonde bya Allah tabaraka wataala mathalan ebimu ku biragawo kubeerawo kwa Allah tabaraka wataala omutonzi waffe wakitibwa Allah yatutondera ebintu nga byakulabirako tunuulira ennyanja eyo wansi wano Victoria Allah yagitonda ate wano n'ateekawo abaki nga tuliwo bantu na bisolo naye ate okuva wali okutuuka wano waliwo obusozisozi ng'aga amazzi tegasobola tuyingirira kyakolebwa Allah olwaleero omuntu akola emmotoka gyakoze ate netta abantu si bwe guli emyaka emeka ennyanja eyo gyemazaawo tegimanyikiddwa bye batulimba muno simanyi John Speak ye yazuula ki abaaliwo mu kaseera ako baali tebabiraba tolabaawo so baatufeera ekituufu kiri nti John Speak yasangawo teyazuula n'abaaliwo baali bakimanyi ne batuuma Victoria baali bagiyita bannalubaale abaali bagiyita nalubaale baali tebagimanyi kyeyandituga nti no ye omuzungu yasooka ogiraba n'ateekawo omugga ne gukulukuta ne guwunzikira waggulu Emisiri oba Egypt Allah tabaraka taala tunulira amazzi n'ebiwangalira mu mazzi otegere nti akola bino alina kubeera nga gyali nga Ibrahim alayhi salatu wassalam mu ntegeera ye yakeera ku makya n'agamba wemba wendi waliwo eyanteekawo waliwo eyantandikawo n'atunuulira eggulu n'agamba ndowooza ono ye mukama wange ndowooza ate nolaba kuliko enjuba naga oyo katonda wange bwe bwaziba ate ngala evuddewo nagamba katonda alina kubeera nga abeerawo lubeerera nalaba omwezi nagamba ye katonda wange ne guvaawo nalaba munyonyi nagamba naye nedda eyatonda ebintu ebyo ye gyali tavaayo kitegeeza ye mutonzi nakkiriziganya n'obwongo bwe n'entegera ye yali entuufu nti no waliyo asinga ebyo alina kubeera nga eyabiteekawo ye mutonzi wange tulira Allah tabaraka wataala byonna byatukoledde yatonda ensujju mu ndabika y'ensujju oyagala kubeera nga watermelon si bwe guli biwooma kyekimu si kyekimu lumonde tumujja mu ttaka ate muwogo kyesiyemu yanjawulo ani abikola kyosooka okwebuuza munnasayansi kyasobola okutuwa n'agamba okusinzira bwekiti apple ewooma bweti piya nayo neewooma bweti naye nga byagala faanana piya ne apple taliiyo era akugamba bugambi it is sweet omubisi gwa juice gukola ki it is sweet n'akuleetera lumo n'agamba kiki ate amazzi bagamba batya the same naye nga ye Allah tabaraka wataala yabiteekawo abimanyi kati tukkiririze mu kubeerawo kw'omutonzi waffe nga tutunuulira byatukoledde ebitonde bye yatonda wakitibwa Allah tugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa afala yanduruuna ila al-ibili kaifa khuliqat abaffe temulaba engeri Allah tabaraka wataala gye yatondamu eŋŋamiya yagitonda atya
ekunywera ebidomola 4 eby'amazzi omulundi ogwo n'oteekayo ebidomola 3 awo n'ebinywa byonna n'ebimalawo. Kisolo ekyo kisobola okukikola? Tekiriiyo. Kati ye nakugamba temulabanga bwe twagitonda ebidomola 3 byonna n'ebinywa. Eyo yennyini eŋŋamiya kaifa khulikat yatondebwa etya? Washiba Allah yagitonda abo zino ze bayingiza Uganda okuva e Kenya awo ne Sudan. Kati bw'ogijja eri nga ntono ogikuliza wano neddamu n'esisinkana ey'e Sudan nga bagireese wano oba ey'e Kenya nga wayise emyaka 7 etegera butegeezi nti ono wa lulwo lwange muganda wange tegirinnyira etunulako butunuzi bweti netegeera ate mu bantu nsi bwe guli. Ani akikola ekyo? Allah tabaraka wa taala. Kyokora atugamba afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at. Abaffe mutunulire engeri Allah tabaraka wa taala gyainstolingamu gye yawanikamu eggulu. Ani yali alabye ku mpagi eziwaniridde eggulu eryo? Tewali. Kuba n'ebiro wootunulire oba oliawo ne bibula ne bitambula. Wootunulira olabanga eggulu erigwa si bwe guli. Wobeera ku mazzi olabanga likomekereza kuki? Ku mazzi. Naye gyokoma okusemberera lyo gye likoma okweyongerayo. Omutonzi waali mutesitesi yateekateeka byonna. Wa ila al-jibali kaifa nusba. Abaffe tunulire ensozi engeri Allah gye yawundamu ensozi. Kasasiro yabadde man made. Era twagenze okuwunzika nga tase bantu. Ensozi myaka na myaka lwenzo oli ali awo talina buzibu. Erigoni erafa abamulumba mbutwagala simu bagenda kuba baluti mayinja. Twagala bya bugagga era tugenda omumaliriza enkuba wetonye nyingi ne bafa. Ensozi mmeka nga ziri awo mwaka ku mwaka tezirina buzibu. Bannaffe tunulire engeri Allah tabaraka taala gye yatondamu ensi. Nategera nti no kati abeebugembe abaawano tubaagala bali awo bali kasiropu katonotono. Olinya eri waggulu ku igenge jinja yenna n'omulabira ddala. N'olaba omugga Kiyira n'olabira ddala nga Nalubale waali. N'olaba bali sayidi zeeri ng'oli ku lusozi eri waggulu. Kwegamba n'ofuna vyu nga nnungi nnyo kyenkanidde awo. Mutonzi waffe yabikola. Ekyo kyokka kyandibadde kikumalira okutegeera nti nno waliwo akola ebyo ate gyali. Tebakulimbanga nti mutaliiyo wavaawa. Kategerekese al-imanu biwujudihi okukkiririza mu kubeerawo kwa Allah tabaraka wa taala nti nno gyali. Kati wabeera nga gyali nakuteeka ku duniya alina bye yakutuma okukola by'osaanidde okukola. Yakutuma ki? Wangi? Banange Allah yatutuma ki? Kusaala? Tetumanyi Allah bye yatutuma. La ilaha illa Allah. Wano bulijjo tutwala abaana ku masomero. Ki tukutwaza omwana ku ssomero? Wangi? Kuyiga. Ne Allah yatuleta wano ng'alina ensonga ze. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Okutondebwa kw'abatonde n'amajinni ensonga yali egyo kwesinza Allah. Kati wabanga yatutonda kumwesinza kitegeeza gyali. Era oli wakeera ku makya ng'omuleetera ebyo bya bulijjo. Ani yakola kino? Kyajjawo kitya? Muzungu akulimba mbuno olusozi simanyi. Balina engeri gye babinnyonnyolangamu mu geography. Busindika kati gano ne bisindikagana ne birinnya. Wano nga tewalinnya. Kale waliwo ebitundu ebimu nga tubala emyaka nga 10 emabega. Naye ng'olusozi lwaliwo paka kati tetunafuna lusozi lupya. Naye simanyi contraction bwe babiyita. Bikyaliyo mu ttaka eryo. Ye Allah yamala ekikye n'akiteekawo. Bakole obwabwe okusaanyaawo.
al-iman biwujudihi tulina okubeera nga tukitegeera nti Allah gyali. Ekyokubiri al-iman bi af'alihi, okukkiririza mu Allah tabaraka wa taala mu bikolwa ebikolwa. Alina ebikolwa Allah tabaraka wa taala bye yateekawo nga byo bibye mu bwange bwe yekka, teri asobola bikola nga kikola alyo nga okutonda. Yatonda omwana Adamu. Bazungu bagezezzaako bakole omuntu, bakoze ddole. Waliwo bino bateekako engoye babita ddani, zitambula, byefaanaanyiriza omuntu. Bagezezzaako okuwa obulamu ne batujjanjaba, naye era omugagga n'agamba kantwale ekyange. Mu aya ezibalemye okumenya ezimu ku zo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twava eri Allah gye tulina okukola ki? Bagezaako giwakanya bateekewo omuntu, bajjanjabe omuntu oyo, balabe nga awona. Era bamaliriza bagambye afudde normal death, post-mortem reporting nga bagikola normal death, nga balemereddwa. Lwaki? Waliwo abikola ow'enjawulo. Ekyo kikolwa. huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayat, yatonda okufa oluvannyuma n'atonda obuki? Obulamu. N'abaali balinga abakulembeze emyaka gy'edda ng'agamaze agaba obulamu nze Katonda, n'afuna basibe abo n'abajja mu kkomera, n'agamba oyo mumutte, ono muleke agende, ono musse, ono muwadde obuki? Obulamu. Bakyaliwo? Tebaliiwo. Webaba nga baafa waliwo eyabatta, bo baali batemu, kati ate oliye kikye, atwala kintu kye. Ani afometi ateekawo enkuba okutonnya? Formation y'enkuba ya Allah tabaraka wa taala. Batugamba ebibira, amayanja, emigga bye bitukolera enkuba. Si bwe guli? Tumaze emyezi emeka nga tulina nkuba wano? Tegiweramu 2-3. Naye ennyanja badde teriiwo, ate emigga bibadde weebiri. Naye ng'omuteesiteesi w'enkuba etonnye tannaba kukkiriza, kuba kiri ekikolwa kikye. Osangira abashiriku, omuntu bw'afa nga baleeta engoye ze nga basuula mu luggya. Bayigiriza abaana eddogo n'obushiriku. Bakwata omwana alina amalibu ne bamugamba jangu enkuba yiye ejja, n'asinika amannyo bw'ati bw'agema nkuba, naye emala n'etonnya. Biri ebikolwa byeyawulidde Allah tabaraka wa taala yekka mu bwebange bwe, teri asobola giziza kutonya abayagadde. Zibadde sanga 7 nga eraga ng'enaatonya, naye era n'agikyusa Allah n'etonnya ewalala. Eggulo yatonye empitirivu mu bitundu ebimu, owala nefuuwiriramuko katonotono. Kikolwa kya Allah tabaraka wa taala, yakyesigalizanga ye. Tetulinamu mukono. Kati buli lwolaba ebintu ng'ebyo ng'otegeera nti Allah yakikola ekyo kikye. Obutonzi bubwe, bulamu bubwe, okufa yakugaba. Webeera nkuba era yakola ki? Yagitonnyesa Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa. Kati ekyo nakyo tulina kubeera nga tukitegeera nga Basiraamu abakkiriza nti mu kukkiririza mu Allah tabaraka wa taala mulimu okubeera nga okkiririza mu bikolwa bya Allah tabaraka wa taala ebyeyawulidde mu ye nga ye bibye, teri asobola kubeera nga abikola nga muntu oba mu bisigadde. N'okumeza ebibala, kuba oba otunuulidde ekijanjalo kinafu nnyo okufubutuka mu ttaka, kinafu nnyo. Okikolako obukozi bw'oti bagiyita bakyevaayo. Bannasayansi mutuyambe. Radical plume gwasoma yamusubula
Nemogikola ko bukozi bwoti katono emenyeka naye ate Allah akulaga nti nekola ki evaayo yamanya ngeri ekikagide kimeramu era kinamera ddi ekijanjaalo omuceere buli kibala kyonna enteekateeka ya Allah tabaraka wa taala ekyo kikolwa kike gwogwo gwa kusimba busimbi bali n'okwata n'osamula n'ogenda mu bibyo ogenda okukomawo ng'olaba kasooli yamera kannimemu kikolwa kyani kya mutonzi waffe Allah tabaraka wa taala ekyeyawulidde ku ye tusaba wakitibwa Allah tuba okubitegeera atubuuza mu kitabo ekitukuvu Qur'an suratu Yunus wakitibwa Allah atubuuza mu sura ya 10 aya 3 n'agamba qul man yarzuqukum minas samai wal ard qul man bagambe babuuze man yarzuqukum ani abagabirira minas samai wal ard Allah atugabirira nga biva mu ggulu ne muki ne mu nsi ani agabirira biva mu ggulu mukulembeze yali atugabiridde nga biva mu ggulu wakitibwa Allah atugabirira amazzi enkuba etonnya evaawa situgabirira tetugikozesa bangi muffe nga amazzi tunyumirwa ga nkuba era nga ekitulegesa amazzi g'enkuba kunywa nga gawooma abatagabiridde gennyini enkuba etonnya eyo amazzi ago tugeetaaga nnyo ku bimera abatagabiridde wal arudi ate okuba ebifubutuka mu ttaka bye bisinga obungi kuba ne wasalawo tiriisa nga ayisiziriza mu mazzi agava mu ttaka era kisoboka amazzi kyabugagga bagasima bagajja wansi yennyini eyo waliyo n'amafuta n'abaagala oyiro olumu bamugjayo wansi mu ttaka yonna enteekateeka eyo yaani ya Allah tabaraka wa taala kati agamba wange Muhammad babuuze ani abagabirira nga abagabirira asinzira mu ggulu nevaayo ebibala ne wansi nevaayo nefubutuka ya Allah tabaraka wa taala teri mulala kati ekyo kikolwa nakyo kya Allah tabaraka wa taala n'agamba amman yamliku sam'a wal absara abaffe ani afuga who's the controller ow'okuwulira sam'a wal absara n'okulaba ani controller waabyo si ya Allah tabaraka wa taala kisobokera ddala okukeera ku makya nga towulira bulungi n'ogenda mu ddwaliro ne bakukeera ne bagamba tetulaba buzibu wayitawo ennaku zaffe ng'ezo nga gazibye nga tokyawulirira ddala kiggala bangi mu baganda baffe nga ndwadde alwalamu bulwazi awo musujja n'aziba omumwa jjajjange omu yafa mwaka gumu n'ekitundu emabega yali ayogera nga bwe twogera alhamdulillah nga buli kimu akikola Allah n'amulwaza pressure agenda oterera nga takyasobola kwogera naye ng'alya buli kimu akikola ategeera emirimu agikola naye nga takyasobola kwogera Allah yamujja kukola ki era yagenda okufa nga tazzeemu kwogera ng'alina kasiru n'akaaba nga ki ekimukaabya yali ayogera naye takyasobola kukola ki nga ne Kurani nuwa takyasobola kusoma bameka mu baganda baffe tugambya na controlling okulaba si Allah nga bazaliwa balaba bulungi ne bakula ne bawasa ne balaba ne ku baana baabwe naye ate ne batalaba ku bazzukulu baabwe nga si kuga nti no baba bamukuba bukubi maaso nga kirwadde yalwala bulwazi amaaso ne gafaamu totale nga naye alaba bwati akutunula n'olowooza ati naakulaba kwera bamuzibe abasinga obungi muli woba omutunuulidde nga tomanyi nga muzibe walabira ddala ng'akola ki alaba naye nga talaba genda okukola bwoti nga ye ali bwati ali ku bibye n'okuwulira bwe kityo bangi bakiggala tebazaalibwa bwe batyo bazaalibwa balamu nga balinga ggwe Allah n'abukeza ku makya nga tebakyasobola kulaba tebawulira teboogera enteekateeka ya Allah tabaraka wa taala ekyo nakyo kikolwa ekikulaga nti nno nannyini ebyo gyali era tusaanidde okubeera nga tumutegeera waman yakhruju lhayya min
olimukobaza Allah akujje mu baki mu bafu. Lwaki akujje mu bafu? Kulwokubanga akaseera kobeererawo mu tulo wallahi obeeranga mayiti. Siramu yava ku ddeeka n'agwa wansi n'atategeera nga agudde n'asigala mu tulo. Geno kera ku makya naye abasiraamu mulina empisa embi kati lwaki mwanzijeeyo eri? Ate nga we yagwa twali mu ddoomu nga tukyasoma, bwe yagwa ffe twadda mu nseko teyaziwulira. Mayiti weegwa esobola okutegeera nti nongudde. Bangi nga mwebaka omubbi najja n'akukyusa n'akukola bw'ati. Anti weno bamanyi eno gye wabeera ssente wansi wa piro n'akukola bw'ati. Najjawo akasente ke n'agenda. Geno kera ku makya baatubbye kyantuukako. Geno kera ku makya sina kyendaba. Landlord baatubbye nga teri yawulidde wadde n'ogu ate nga tusula mu saagaati. Gino mizigo na giri mizigo. Landlord yali eri kageti ne bakamenya. Tulo ebeera mayiti yennyini. Kati nga ffe abatonde tulina kubeera nga tufaayo. Tege nti akola bino wabanga gyali. Ekyo kikola kikolebwa kabwejumbira. Yagaba obulamu ng'abujja mu kufa. Bameka baafudde wano bakafa 3 mu bameka ekiteezi 3 mu abakkiriza mu botsa ba Allah basaasire ate nga bakyaliyo. Naye mu bantu 3 plus bafunamu bakaawonawo si bwe guli tebaava mu kufaawo. Kuba si kasasiro akuyiikira eddakiika ezo zonna. Polisi yagenda okuleeta ziweetiiyezi nga bangi baafudde dda naye ate nga bano bakyali balamu. Allah n'abajja mu kufa ate n'akwata abalamu n'abateeka mu kukola ki? Mu kufa nga tamale mirungi. N'abasigadde abatufaako Allah yakwata bukwasa balamu n'abafuula abafu. Olwala busobola okukeera ku makya ng'oli mulamu bulungi nnyo alhamdulillah n'ogenda okole ne bakomyawo mayiti eka. Ani abikola ebyo? Ye Allah tabaraka wa ta'ala. Kikolwa kiki kyeyawulidde ye Allah tabaraka wa ta'ala. Era yatubuuza ekibuuzo ekyo n'agamba ani abikola? Ne bamuddamu nti nno Allah tabaraka wa ta'ala. Kati naffe tulina kubeera nga tukitegeera. Era n'abuuza nti abaffe ebyo tebitumalira kubeera nga tutegeera mutonzi waffe. Kibuuzo gye ndi kibuuzo gy'oli n'abasigadde. Tebitumalira kubeera nga tutegeera omutonzi waffe nti nno gyali era tubeere nga tumwesinza. Wallahi bitumalira ddala bulungi nnyo. Ekiddirira ekisembayo al-imaanu biluuyatihi, okukkiririza mu kusinzibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bangi mu nzikiriza zaabwe bamanyi nti naasinzibwa ye Yesu. Era mu ntegera yaabwe balabira ddala ng'omutonzi anyuma okuzaalayo omwana ogu nga ye alina 9 n'abazzukulu. Naye omutonzi talina muzzukulu, alina akaana. Kati ate akaana ako bamani bakatigumya ne bakakuba emigo paka kufa. Nga kitaawe waali ne maama we akola ki? Singa naye bakukubira omwana okola otya? Si kuyombagana. Era ebimu ebisinga okuyombya abakyala ku mirirwano. Lwaki akubye omwana wange? Tolinawo zaala omanyi bwaluma. Naye nga ne gwabigamba naye muzadde. Ye Katonda ne bamuzaaza ne bamuwaayo omwana ogwo. Owaabwe azaala. Kyokka ino waffe tazaala kubanga tugamba qul bagambe huwa Allahu ahad. Ali ogu bwannamunigina. Allahu samad. Ebizibu byaffe byonna obwesige bulina kubeera mwani? Wamma kano kamalamu nekagamba lam yalid walam yulad. Tazaala teyakola ki? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Talina kimufaanana fizikale mu ndabika ye wadde mu buyinza tekiriiyo. Ye mulala mukko. Ffe tuli banafu. Bo ne bagamba yatonda omuntu ng'amutonda mu kifaananyi kye. Ng'ate ye yatugambe waffe laqad khalaqna al-insana fi ahsan
muttaqin. Muganda wange mu Katonda afaanana gwe, lwaki tafaanana oli? Nze nnyindo yange yabaganda, alhamdulillah ndi muganda era ya Kiganda, mu butuufu yandibadde y'Abanyankole. Kati ku yange naye Munyankole Katonda aliko yani. Tolabanga ebeera ntegeera ya muntu okukkiririza mu Allah tabaraka wa taala mu kumwesinza, kyasinzibwa alyo kubanga ye ensonga eyatutonza. Oyo tawhidi eyalema Abakuraishi, n'olwaleero yakyalemye badokita, baprofesa, bakakensa, balekisharazi bangi. Badokita tamale mirundi bafudde sibe baliko. Basepiriyano Kizito Lwanga, bapresidenti bangi nga nowa wano mwali. Naye tumusuubiza nti no n'agaza abifiiramu byalimu ebyekiyaaye ebyo ge banaatwala mu warehouse. Naye singa kamutaana ate n'avaayo n'addeeno ne tusaala naye wano ebituufu, fakad faaza fawzan adhima. Eyo ye tawhidi yalema Abakuraishi, kubanga bababuuzanga Allah atunyumiza mu Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah. Babagamba ani yatonda eggulu n'ensi, bagambanga ani? N'olwaleero osanga John n'omugamba ani yakutonda, akugamba ani atuwa enkuba, ani? Naye we twatuuka ku kumusinza naga musinzo ono bagamba era bajja kugamba ebya Kaisaali bya Kaisaali, nakugamba kitaffe. Twagendako mu kafiri olumu naye mbagamba emwamu muyita mwana mukulu kubanga oli yagamba Bayibuli yabwe egamba imbu yagamba kitaffe. Ne mbagamba wane Busoga tulina ekigambo ekikoba nti no iseife si bwe buli yatuzaala. Ne mbagamba ogwo gwe mufano gwe mbawadde. E Buganda tugamba baffe. Baffe tulya bisi agafa abasajja okumuyita baffe si bwe buli. Ndozo kalabi navona yatugamba ekigambo ekyo bino bya mwoyo, toliko mwoyo mutukuvu. Saba Allah atunyweze mu ddiini ya Rabbul Alamin, atuwe entegeere entuufu, etegeere eddiini ye n'obutonzi bwe. Nabwe kityo asaanidde okukkiririzaamu n'okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ye Allah, era nga kyekigambo ekituyingiza eddiini. Abaffe ewaffe tetubatiza mu mazzi. Nagendako eri wansi ku Riponi ne mbasanga nga bali mu bannyika we bati mu mazzi. Bwe bakunnyika oba ofuuse muki? Katonda waabwe bamunnyika mu mazzi. Ekibuuzo kijja nga kigamba ani yannyika Katonda waabwe afuuke omulokole oba omukatuliki? Akyabuze. Ewaffe ekituyingiza eddiini eno kukkiriza na kwatula kino teri kisinzibwa mu butuufu okujja kaani shahadat an la ilaha kumenya Muhammad oyo sallallahu alaihi wasallam mubaka we era muddu we, si mwana nga we balowooza. Era batubuuza nnyo kati mwe Muhammad mumuyita mutya? Kyategerekese. Tulina okubeera nga tufaayo kutegeera Allah tabaraka wa taala, naye okumutegeera kutuula. Bye twatandikidde eri ne tutuula wansi nga bwe tutudde, alhamdulillah, ne tunnyonnyoka ebintu bino, ne tunoonya abawalimu abamanyi tawhidi obulungi, abali ku sunna batunnyonnyera ebintu bino, tubinnyonnyole abaana baffe, abaana gye basomera ku St. John's, St. Gonzaga, St. Anne n'amasomero agasigadde, ennyimba ze babayimbiza abannasali. Yesu wajja natuleetera ate sitaani. Teri abayimbisa Muhammad tebamumanyi, bamuvoola. Sanga omwana w'omusiraamu, Musiraamu ali ku tawhidi, ekirevu kiri eno masha Allah sunna, empale eri waggulu, mutabuliiki nnyo musalafu. Naye ng'omwana ate byayimba
ayimba bya kereziya. Abaana baffe tubayigirize eddiini nga bakyali bato. Tarbiyatul awlad fil islam kintu kikulu nnyo eri omuzadde, kuba bano bakomyewo tebawumudde leero, baba bawumudde leero. Tuddeyo abaana tubatuuze, tubasomese eddiini, tubalaga abawalimu ab'ensonga abasobola okubeera nga babateeka ku layini entuufu eya kalimatu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah. Budde butugenzeeko, tujja kuba nga tukomaawo insha allah. Sawa kitiibwa Allah tabaraka wa taala tufuule abantu abawulira era ne bateeka mu nkola. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.